Ayi Mukama baweche umulonga cha mirembe ne mirembe n'ekitangala kibakire babere mu ddembe ddembe nakumiranga n'enduulu Mukama munnange emigo gitususeko. Ono ye muyimbi kojjange omugenzi Eriya Kibuuka Sseggane wano wagalamidde. Namwegomba nnyo era y'omu ku bansikiriza okuyimba. Neeyanzizza Muzungu David okuntambuza n'ondeeta ku kijja wano tusobole omulambulako. Webala omulimu ogwo. Ekitangala kiwakire mu ddembe ddembe. Kale muntu wange nkwebaza egyo gyonna gy'otuusizaako engalo nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Kino kye kijja ky'omugenzi Eriya Kibuuka Sseggane. Eriya Kibuuka Sseggane yali muyimbi wa Kadongo Kamu eyakuyimbira oluyimba Basudde Otusadde nnyo, era lwe luyimba lw'owulira mukulu wange muto wange Kamulegeya Maziga Bowa lwayimbako awo. Olunaku olw'omukaaga luno oluwedde twabaddeko ku kijja ky'omugenzi Eriya Kibuuka Sseggane wali ekyamuganga. Twagenzeko ekyamuganga Mawogola Sembabule district. Bwe tutyo tulamagako ku kijja kino tubanga tusobola okusiima emirimu mukadde waffe gye yatukolera. Kibi tinagezezzaako okuba nkwata vidiyo eyo nga bweri enkola yange, naye ebyuma by'omuzungu byekyanze era ndowooza kye nasobodde okugira wange eno twagikwatidde kwa Kamulegeya ate nze eyange munaye yaganye n'ebifaananyi weebiri ebiraga ekijja ky'omugenzi Eriya Kibuuka Sseggane. Nakumiranga n'enduulu Mukama munnange emigo gitususeko. Eriya Kibuuka Sseggane yaani? Eriya Kibuuka Sseggane yazaalibwa mu mwaka gwa 1976, yafa mu mwaka 2008, yafa nga aweza emyaka gyali 32 years. Kino kye kijja kya Eriya Kibuuka Sseggane bwe kityo bwe kirabika. Era ekijja kino omusumba kati omugenzi Pastor Iga ye yakola enteekateeka n'ateekako ono enkokoto, era Pastor Iga yonna gy'oli Mukama Katonda akuwummuze mirembe. Enkokoto eno gye yateeka kuno si enkokoto yaffe eya bulijjo. Ekyamazima yakola ekintu eno mpoozi kati kye kibulako bwe kubeera nga kikola finishing. Ndowooza kati olaba mwami Muzungu David wamwe wuuno n'omugeye David Kasule. Omugeye David Kasule twabadde naye mu nteekateeka zino. Yono omugeye David Kasule ono azaalibwa Kiwoko. Twabaddeyo nga tukola kubeera nga tulambula, era twabadde n'enteekateeka ez'okuvaawo ate era tugendeko ne ku kyalo okwaziikibwa omugenzi Diana Namusoke driver. Omwana oyo yali mwana wa Matendo eya Lord Fred Sebata, naye olw'obufunda bw'obudde tetwasobodde kubeera nga tutuukayo. Kale bwe tutyo bwe twasobodde okulabika, era mwami Kamulegeya yatulambuzizza nnyo. Kati okuva wano we baaziika Eriya Kibuuka Sseggane okutuuka ewa mukulu we Charles Kayinga, kubanga jjukira abantu bano balina oluganda. Charles Kayinga yoyo taata wa Kafeero Junior. Taata wa Kafeero Junior ye mukulu w'aba Pastor Iga. Ye mukulu w'aba Pastor Iga. Pastor Iga bagatta maama ne Charles Kayinga. Kati ono Eriya Kibuuka Sseggane ate ye bagatta ba maama. Kale bwe tutyo nti maama okuva wano ewa Eriya Kibuuka Sseggane otambukawo emitala giringa 2 ng'otuuse ewa Charles Kayinga oba ewa Kafeero Junior wali e Bugenge. Omuzadde kankwanjulire Ekikaaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding,
okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor, shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kale muntu wange okudda ku Elia Kibuuka Sseggane kugambye mujjukire ku luyimba ekikangabwa basudde we yafa bakola olutambi olukati ye n'ateekako basudde otusadde nnyo. Charles Kayinga ye akyaliwo kati bano baganda be ababiri abaali abayimbi ng'ebayingira mu ndongo be bagenda Pastor Iga ne Elia Kibuuka Sseggane. Era Sseggane we yafiira awo koyampa obwongo mubira woli Elia Kibuuka Sseggane yoyo. So Pastor Iga balina oluganda era ono okugenda okufa mu 2008 Pastor Iga yali amaze okugula ebyuma ebinaakola ekibiina kya Revival Band nga Elia Kibuuka Sseggane yali agenda okikulya, bingi nti ye yali akoze n'erinnya naye Mungu teyamusobozesa kubeera nga amalako nteekateeka ez'okubeera nga yeegatta ku kibiina ekya Revival Band. Era ono Elia Kibuuka Sseggane nategeddeko nti yaleka abaana babiri nga bonna ba buwala ne mama waabwe akyaliwo kati oba namwandu awangalira mu bitundu by'e Matugga. Naye nga ono ogenda mujjukira mu kibiina ekyaseggwanga Gita Singers ekya omugenzi Geoffrey Mukungu Malayika, Serubwatuka eya mukadde waffe Amir Sengendo. Era mujjukire mu kibiina ekya Kampala Music Stars eky'omugenzi Livingstone Kasozi, eyo baatwalibwayo manager Lubwama n'ebibiina ebirala by'ojja okujjukira nga Bazira ne walala yonna. Kale bw'atyo yatufaako omwaka gwa 2008 n'aziikibwa ku kyalo kya Muganga mu maka g'omugenzi Musomesa Mukasa era ye mukadde Nakabuubi amuzaala akyaliwo, naye ebyembi twagenza okutuuka nga taliiwo. Kamulegeyo ono balina oluganda ne Elia Kibuuka Sseggane. Era awo wennyini natunuulidde ekyalo kiri Katonda yakiwa
kubanga ekitundu ekyo Misojjo kwe kuva ku kyalo Misojjo kwe kuva ono Kamulegeya Mazzi ga Bowa, jjukira eri emabega oba oyise ku Diana Namusoke, w'ogenda mu maaso n'ogenda ewa Sango Dalausi ewa Muzeeyi Mukalo. Muzeeyi Mukalo oyo ye yatendeka Pastor Iga okubeera nga akuba endongo. Era awo wennyini w'ogenda okusanga Kasanga oyo omusunyi w'ejjita kati yeegulidde erinnya, ndowooza obudde buno ali mu Bawankusu, naye emabega abadde akola ne Jackie Kizito. Era w'ovaawo waliwo muganda waffe ono Medi Lutaaya ow'Entumbi, era naye ekitundu kye kimu ekyo bali awo ku luguudo. Kale bwe ntyo bwe nasobodde okubeera nga nkola olutabaalo lwange okubeera nga nnambulako ewaziikibwa muganda waffe ono. Muzeeyi Magala nga ambuuza nnyo Eriya Kibuuka Sseggane gye yaziikibwa, twabaddeyo ku lunaku olw'omukaaga wali ekyamuganga. Kale muntu wange, nkwebaza egyo gyonna gy'otuusaako engalo. Gwe eyeetaaga bino nnyimba biki, osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwa Stage. Weweesitwa n'ojja oluyimba nduteerako nusu 5, ntandikira ku nnyimba za 50. Woba olwagala ku WhatsApp tuteerako nusu 10, ntandikira ku nnyimba za 50. Kino kye ky'enjawulo ekiyinza okutufuula ab'enjawulo ku bantu abalala. Baganda bange, kino nkyogera lunye. Waliwo abajjira nga beegulidde erinnya mu kutumbula kadongo kamu nga basala nnyimba. Sisuubira nti alina oluyimba lw'asala n'ateekayo nga sirulina, naye kati nze omanyi diversity nnungi, timusobola okwawukana naye nga mwena mukolera ekintu kimu. Kati nze enkola yange yakubeera nga nteekamu. Era wiiki eno tusuubira okutuukako ew'omugenzi Peterson, tusuubira mu Tebi owa Thames Band. Abaana ba Temu baabo batuuse. Kale tugenda kubeera nga tukola, era ndowooza wenaatuuka awo kijja kunyanguyira n'okutuuka owa Umar Katumba eyali owa Emitos. Kale y'enteekateeka gye ndiko nze Muzungu David, naye nga tulina Be Easy Hotel and Bar bali wali Ensagu, tulina Kikaya College and Vocational School bali Bulenga, badde ne Boarding Arts ne Sciences, ne tubeera ne New Subs Fashionists abo bali ku Sunset Arcade. Genda weefunire ku bintu bino. Kale bwe tutyo bwe twalabise. Ono ye muyimbi kojjange omugenzi Eriya Kibuuka Sseggane wano waagalamidde. Namwegomba nnyo era y'omu ku bansikiriza okuyimba. Neeyanzizza Muzungu David okuntambuza n'ondeeta ku kijja wano tusobole omulambulako. Weebala omulimu ogwo. Erinnya nze Kamulegeya Mazzi ga Bowa, ekyalo nzaalwa Misojjo wali e Mawogola. Kale bantu bange, bwe tutyo bwe tulabise olunaku olwaleero. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade, ground floor, shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.